oli ku Redison TV team Kyagulanyi TV SMK Media n'emikutu ejaffe egya bulijjo era nga bulijjo ko tusobola okubanga tukuweerereza wonna wosinzira okubanga wootulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Okay, neyanza nnyo muganda wange Patrick olw'omukisa guno gwompadde okwogerako eri eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu kubanga kimanyire TV yaffe eno etuuka wala ekavalinga ensi yonna era buli omu ayikola ki agiwulira. Amannya agange nze Isaac Katomusange omusomesa nga nze ndi musajja nzaalwa era etudde mu Kalangaalo eggomba ly'e Kalangaalo nga ndi weemugoye awo kisengano mu Kalangaalo Mityana district nga ndi musajja omusomesa asomesa abantu abakulu ku universities ez'enjawulo mu Kampala era nga ndi musajja atambulira mu kibiina kya National Unity Platform nabyabufuzi omusajja ekitangala kya Mityana North alindiridde okutwala obuvunaanyizibwa mu maaso bwa Mityana North 2026 agenda okununula Mityana North kigatte era mbadde njagala nnyo era lwakuba mbadde sinakyogera kugamba nti abali ku mukulu guno abatulaba mbali nga mubeere mwegatte obagenda okukola history tubeere nga tukoze ekyafaayo kubanga konsekwensi yaffe eyo ya Mityana North ebbanga lyonna ebadde wagira nnyo NRM yesatu mukaaga nga tulonda President Museveni tulonda area MP bekyusa bwekyusa katonotono nenga bonna b'NRM era naffe tubadde twewuunya nnyo tubadde twatya nnyo kubanga Mityana yali yashedingibwa red okuva mu kalulu ka 2021 twali twagoba NRM abantu bagoba NRM Honorable Zake Honorable Kalwanga naye Mityana North ng'etusobedde mujjewo Kiwanda mulese Kibedi sebo abantu bawe essuubi nti sebo ensonga eyo ogenda kubanga sebo njagala kakase ku Luno history twaga tulina tuteekera okukola history ekyafaayo birenga tuliko dino mu history omulundi ogusookedde eddala mu myaka 4 tuwangule constituency eyo kululi Kyagulanyi egiwangula nga president of wano omusomesa Isaac Kazenga w'amaanyi mweteefuteefu ground kwali musajja muyivu bulungi era alina experience mu bintu byakola ebyokumanaginga mu bintu byakola ebyobufuzi so kati ndi mukakafu nnyo tujja kuwangula constituency yaffe eno kubanga ne ku ground so abayitayo mugiraba musomesa ayigirwako buli wamu ground tubanywevu structure tuzizimbye era kiba tugamba nti kunga Uganda kunga Mityana North kunga ensonga nyingi Honorable ezibadde zigenda maaso mu ggwanga wotabadde oba wetutaaso ebbanga lyetumaze okuva twasembayo okubeera ffenna abaana abeekalakaasa olw'amabaati ensonga gye bala tutandikireko kubanga twalabye mu mawulire omusango kooti yagugobye baminisita ababba amabaati omusango kooti yagugajjeeko ate ng'abaana abeekalakaasa olwabali ababba amabaati ate bo mukomera bafulumiddeyo ku bbeeyi kitegeeza omusango gukyaliwo gye bali naye ate ng'ababbi b'amabaati okusinziira ku byemwogera ate omusango gwabaggiddwako ensonga eno oyinza gyogerako otya kino kiba kitulaga wa? Okay, mugange Patrick nga sinagenda ku nsonga egyombuuzizza mbadde njagala nkwata omukisa guno mutwale omukisa guno okukongratulatinga oba okwagaliza baganda bange abasiraamu nti Idi Mubarak enkya Idi lunaku lwakusatu era ffe waffe Mityana North tugenda kusala bisolo era baganda bange abasiraamu bampise muzikiti gwafaawo mu kikube nzija wendi tusale ensolo zaffe tuzirye tugenda kuba tucelebratinga Idi Mubarak Idi yaffe n'enkulu yakutta bisolo so tuli wamu naffe ffenna Mityana North gyetugenda okubeera eyo kyovuddwa olaba olwaleero nga sazewo ngiye nkwegatteko mangu naye nga ensonga enkulu mu byonna bwe tuddayo ku kiri eri kyoŋŋambyeko ekyo akyababbi b'amabaati ate abaana bagenda okwekalakaasa olw'obulungi bw'abantu baffe abali ekalamojja omusango gwabasigaddeko ate bababbi b'amabaati babasonyiwa omusango ekyo njagala nkulye muganda wange eyo katemba wa gavumenti ya Museveni bw'oba okitunyulidde ebintu ebyo omwana ono Joyo Ssenyonyi NUP yalina byali investigatingako nga bikuta omubabiro kwaliko issue ya airline kwaliko NSSF n'ebirala nga amawulire bannamawulire nga biyuntuyuddeko ennyo bali bakola kakatemba kaabwe ne bagala bajjewo ensonga eyo nga bataddewo ekyamabaati bano basajja babbye ebintu bingi ebisinga n'amabaati eggwanga balibbye nnyo badizizza emabega so kati ne bakola babiraba kyovala ne pulezidenti yenyini Museveni yalina okugenda eruweero abanyonyole mu myaka 4 kikyakolera abantu b'eruweero awo lwalala covid andi obyanzita natasobola kugenda yali katemba naawe musantu beeremu ebintu byetutunulira tubitegeere iyo katemba waabwe yali mulwadde kale naye bwe tulinulira situation lwaki byatuukira mu ssaawa y'emu Museveni atufugidde emyaka 37 oli muwulireko nga mulwadde nga yerangiridde nti ndi mulwadde naye lwagenda eruweero lwayogera ebyo kino kyo kyekimu naye kati nakino ekyamabaati bwe kiri
bo bayagala Katemba waabwe kuyisawo byabwe guke bya balent byamaze okuyitawo nebyegaa nti atumusonye kuba ddala omuntu omubbi lwakwaddala mamukwadde red handed n'amabaati g'eggwanga gwe n'ogamba nti ate ono omubbi musonyi wabula yakubye enduulu bw'oba okwata okgalire zawe nesitegeera oli yakubye bukubi enduulu niye bubbi mumukutte ababalaze mumukutte niye ate ow'enduulu gwe mwagala okuzzayo mukomera kisoka tolaba bintu bya bino byakutuddisa omanyi kyayagala kwerekera ndi gavumenti bwe beekooye egenda okugwa ebyo byetandikirako tefubutuka waggulu eri neegwa no etali kulanga tekyatwala amateeka nga bwe galina kubeera nga yeekolera byayo so bali abasonyiye nti balaba mu nsonga y'amaanyi naye mabaati g'eggwanga bagabba mabaati g'ekalamoja bagabba bafiiriza abantu b'ekalamoja bayitirivu nnyo abanaku abatayambana kwambala abatalina na kyakulya wabula babya mabaati gye emisumaali gyaddawa kubanga mabaati gekomererako bokka gye emisumaali giri luddawa ate nga n'ebintu byali bingi mwalimu n'emmere mwalimu obuwunga ebyo byonna byabuliraawo bwe bityo so bano abasajja batuwuddisa ne batulaga nti bakooye era kyebaga nti bannayuganda mwenna abali eyo mumanye nti gavumenti yakola ki yakoowa yessaawa etuuse tusitukiremu gavumenti tugiteeke wabbali tukwatire mu kintu kyaffe tukole ebintu ebikola ki ebitwala mu maaso tuve mukaabo obukaabi ng'enkoko ekaaba olumaamizo tuli awo tulisaa leero kaba paka ddi so yessaawa buli omukyalisobola okukola akole ki akikole asitukiremu tulabe nga tusindika kino ekyawangaala wabbali kubanga nze ndina endowooza nti gavumenti eno bwetagitemako mirandira tesobola gisola wabbali kubanga ekitufu gatikako akalulu era bakabale bakalangirira tuyinza kwerangirira nti atuwangudde naye tuba tumutemyeko emirandira tugiremeko emirandira ne tukwata obukulembeze okubakolera osiwano paka ku paalamenti kiraga bwanajja tujja kuba tusula eri kinene kyawangaala nga bwodira omutino okutemako emirandira gyago n'okutemako sitemu empuyaga nenebeze osula wabbali naye nga tukyali nga emituku kyanywedde mu ttaka kyali kizibu nnyo kyebanga abaganda bange abali eyo guno omwaka twawulidde tubagenda kulonda beerosi wano njagala nnyo abantu banupu fera beesimbewo kuba erosi wano tuwangule erosi tuwangule erosi 3 njira kibabulya bulijjo ntya neggulo mu disitulikiti kirina 18 naye tulinako 5 zokka naye tetuwangule ne tubeera 15 tugenda ku MP tulina MP 5 tulinako 15 bisatu 15 beeri so tulina okulaba nga tulwana ekintu ekyo tuwangule ebifo ebyo byonna tube nga tubirina so okulanga decision ezitambula naye otherwise nga tukyali bajja tusinga mu namba tulina kye tukola so kengere okuzaayo ku nsonga eri ey'amabaati nga tulina okugivaako abaana bano mugenda bakola batya okubajja mu kintu kino kubanga baavayo ne bakuba enduulu omubbi wuuyo omubbi omusango gumuggiddwako kubanga tulaba yandyagadde okumanya kigenda kuggwerawa abaana omusango gukyabaliko ate omusango gwe beekalakasiza abaminisi omusango bagubajjeeko atugoberera muwe ansa esembayo ku kintu ekyo tugende ku nsonga kyenjagala nkubulire muganda wange ekyo n'abaana bagenda kubajjako omusango kubanga bwe basigala nga baana bakyabakutte bajja tujja kwongera okubalabisa ennyo so nabo bagezi bajja kudala lunagira bagamba namwe tubasonye mugende kati bali wabweru si bali ku boni court bail sije baliko kati sawa zino era no bajja kugira nga babasikola ki babasonyiwa kuba tebakyagala nnyo balabisa naye so banyagala nkugambe tubibbo busukiridde mu ggwanga lyaffe tulina okulwanyisa okujjawo ababbi bali mu ggwanga lino nga buli mwaka olwo ekintu kyasobola okukola kubanga yino gavumenti ya president Museveni okutandika ddala ku judiciary executive byonna byonna baki bafu ne parliament yennyini nayo ki nfu tulina kugikyusa by force kyebudde kugamba nti nabyo neeno byonna byebakola oyo Katemba lwane bulwanyi tusule ekirere ekyawangala wabbali abaana baffe nengeri naye mbadde masana kadena guno omukisa esabi bwe kikwatako muleke kutawanya abaana baffe nga mubetolooza mu makooti enkya n'eggulo nga badde balwanirira mwebatadde nga balwanira abantu b'abantu tebafiibwako n'abaana baffe mubaleke beekolera ekyalo kubanga abaana badde balwanira amabati si bannuupu jasi bannayuganda abali concerned Ugandans oba kitegedde abafiirira ekintu kyebakola kintu kibi so mbadde nsaba bannayuganda abo bakole ki babajjeko omusango ogwo babaleke tulwane mulwanyi kulanga tojjako kinene kyawangaala okuvaako ku nsonga eyo ey'amabaati kubanga oginyonyodde bulungi nkakasa nga atugoberera otegedde bulungi nnyo ensonga eyo era osobola okubanga naawe endowooza lwogiteekawaawo kati ekyokubiri kyesaagala tuve wano kubanga ebbanga lyetumaze nga tetuli wano ebbanga libadde eritambudde ensonga y'ekasese abaana b'ekasese baafa newayitawo twali ffenna naye ennaku zatambula awo ezayitawo abaana b'ekasese ne bafa aba ADF bajja ne babakuba gavumenti yatugamba yagenda kongo okukuuma ADF aba ADF ne babatolokako ne bajja Uganda ne bakuba abaana bammwe ab'ekasese tuli seefu onalebo mwe aba alternative government muyina strategy ki ku nsonga eno ya security
Nala nkubule security sikyango kwera ne kyango okogera bitula amawulire bitulina okogera olw'ensonga labayo gavumenti yemu yetugamba nti yagenda Kongo kulwaza ADF nika ADF ani agikulira yeye ani yeri luddawo eyo gyebalugali bagisindikiriza eyongeddeyo eri ewala okuva ku boda ate takimu ne batta nga n'omukulembeze w'ekasese omusinga wa Rwenzururu nga yakadizibwayo naku nga bbiri bakola ekintu ekyo so nze ndowoozaamu waliwo ekikyamu ekiri hidden agenda etategerekeka bo bali aba ADF balindiriza okulaba nga Rwenzururu akomyewo eweka bajja batta abaana b'abandi obwereere so nawe waliwo ekintu ekizibu ate bwetunyulira mu sitole nga bwe yadeerabise mu mawulire yatulaze nti essomero eryo liriraanye balakisi okumpi ddala era waliwo ne poliisi yaliriraanye ku booda yalibadde limuwa Sekiwa okusinga amasomero gonna amalala nebaze nebatta abaana emirimu miyitirivu nnyo abamu babawambi tebana bakulabika so kitegeeza waliwo obunafu mu security yaffe era kyeyagala bagambe nti munauganda nagyoli omere gwoli Kampala oli Mbale farawe okuva ku boda ya Kasese ya Uganda ne Congo naye toli safe fena tuli mu mbeera nzibu nnyo era gye buvuddeko aba ADF mbu era bali ba ADF abakuba bomu wano mu Kampala Parliamentary Avenue kitegeeza fena tuli mu mbeera era sagala babeewo n'omuntu n'omu atuwuddisa nti Uganda eri safe ge mazima abalabi batta amasasi bakuba abantu basaga ekyonenere basirikale batta bakama baabwe ADF newulira naye eri mu kusala abantu so ADF okuveko okutuuka wano mu Kampala tekibatwalira ddakiika era bajja kujja nabo bakole ki batutte so kati nze ndowooza bannayuganda security yesu eri Museveni nga gavumenti yewe eri agyerina naye naffe bannayuganda benye tulina okwekolera security yaffe nga twebeereramu nga twekuuma kubanga bwo obusibwa abantu buyitirivu nnyo oyogera ne ADF byekola byokka tunayogera ku baana baffe bakwata enkya neggulu bebawamba ne babaggalira wala binali ku mawulire agamu ng'omwana omu analeetinga sitole y'okuba nti bamukwata ne bamugalira ne talina musango so byonna byali kutulugunya abantu ba bulijjo okumalako muntu waki ddembe lye so neke ADF okulanga etta abantu essaawa zebutta obwana baffe obuto ababadde bagenda okubeera abakulembeze b'eggwanga lino nge batta mu ngeri ekyononere gavumenti erifule concerned ku ekyo era erina ku explaininga bazze batya okutta abantu nga mutugamba nti ADF mugisindikiriza egenze wala ate babata okumpi ne balakisi ekyo kyetaagisa omuntu wa security akitunonyole bulungi tutegeere bannayuganda obulamu bwaffe bulibiridde n'embeera yaffe butimidde mu bigambo bya security ensonga eyo ey'ebyokwerinda tujja kwongera ogirambulula naye ngaeyo yendowooza ya Honorable Tomusange Isaac omusomesa okuva Mityana North era nkakasa nga akikunyonyodde bulungi nnyo Honorable bannayuganda bangi bafuddeyo nga balaba obutali bumativu bwabwe n'abakungu mu gavumenti gye buvuddeko waliwo omukungu omu mu gavumenti yavaayo n'aleeta sitole oba n'abaako engeri gy'ayagala okuleeta ekintu kino mu paalamenti kiyisibwe bannayuganda lwaki baserebulatinga nga waliwo omukungu mu gavumenti afudde oba abadde minisita oba abadde commissioner naye nga mukungu mu gavumenti eno eya NRM bannayuganda batera okuvaayo nga baserebulatinga okufa kw'abantu abo kati gye buvuddeko wiiki eyo ndowooza ewedde yali former prime minister w'eggwanga Uganda yali amanyiddwa nga Amama Mbabazi yagendako mu kibuga London okufuna obujjanjabi n'atuukayo bannayuganda ne bamutabukuga hotelo mwe yalegenda okusula ne bagirumba ne bamugamba seboddayo e Uganda bakujjanjabira eyo ate tulabyeko abadde wa Senegal ekintu ekyo mukyogerako kibaba baana ba NUP bannayuganda oba ekintu ky'okucelebratinga ng'omuntu afudde ekintu ky'okwekalakasiza minisita oba former prime minister nti aveeyo e London yadde e Uganda mukiwagira oba simmwe mwebbe NUP oba oyinza atugoberera ndyagadde okumanya endowooza ku kintu ekyo njagala nkubuulire dictatorship oba abakulembeze badictator betulina mu ggwanga oba mu Africa tebali Uganda bano bokka bali ne mu mawanga gaffe aga Africa kati nga Senegal zimanyi zimali n'abalala bonna balina badictator bayitirivu abaliyo ng'abantu ba bulijjo bakoowu ekireetera omuntu okugamba nti gundi afudde wasanyuke mukali kyaffe bugenda mu yaffe eya Buganda yokka kibi nnyo omuganda kizibu okusanyukira oli afudde bwera buli muntu aba afudde ebibi bye tubibikkako ne bagamba mufuta abantu n'abanansobe abagenzi walinyo kiddaawo omwogerera biki bigambo bitasuukiridde era tera nnyo okwogera birungi byereero oli ng'akoze ekyafudde zokuba ne mulina enzikiriza y'emu oba mwawukana enzikiriziganya naye kati kituuka tayimu omuntu n'akowa ku limiti abamu bagamba nti oyinza okugoba emmese ne bwetuuka weetuuse dda nekkuba ekigwo kubanga etuuka tekyanajja ekyasobola kudduka kgenda bwekuba livansi wekangiriza okubya ekigo kati naffe abannayuganda abasinga oba n'abafirika abasinga bakoye enfuga yowa dictatorship
bawulira ye time etuuse abakulembeze abo bawumule naye balaba munnaffe ate nga gwoli ofunire lubuto lwokka oli mukulya toyogera ku nsonga ziruma abantu bakoowa nabo ne beetamwa so kati olaba nti abakulembeze abasinga abo okulaba bafudde bali mu gavumenti zekategati eya gavumenti ya Uganda NRM eriwafe mu eggwanga lyaffe bwe batutuza nnyo abantu ate balaba nga gwe badde oyogera ennyo otinkiza okuttibwa kw'abantu nga gwe nga gwelinga gatalifa kyobulaba nti olwo bwekikutuukako naawe bakola ki basanyuka baselebratinga naye nga kyekyalibadde kyampisa omuntu okuselebratingira obubi oyo abakoze eki abafudde kubanga obulamu bwabugenze naye bannaffe batutuusa ku nsonga eyo etubanga tetamiddwa kyenaba ombuuziza nti banuupu bebakoze ekyo nesenego no kituufu si banuupu bokka banuupu si yegenda eyo mu America oba mu London gyebalangirira abakulembeze babalangirira okutulugunya abantu no ne nuupu ye pati ey'Abannayuganda pati eri mu Uganda era naye enyigirizibwa ng'omuntu omulala yenna era ojja kwetagiriza n'abakola ebintu ebyo kati nga amama babazi kye bamutuusizzaako ono gwe n'okutunyulira nga si banuupu bokka mulimu n'ab'NRM n'abalala bali mu pati z'endala naye obulya nga kikutuuse kuba n'ab'NRM babakoowu era bwe bagana amakubo ge tutambuliramu si banuupu bokka bagatambuliramu amabi tebanRM balina akakeeka no eddwaliro lye tugendamu n'ONRM lyagendera bonna baki bakoowu naye enjawulo keeriwo nti abamu tebalaba mangu balaba luvannyuma so kati bannaffe bali mu Bungereza eyo okuba tebalina kutiisibwatiisibwa begatamu nga bannayuganda kubanga bafirika ne bavumirira enkola y'abadikiteeta ne bagamba kisebesanize gwanga muzibye nnyo mumuli eno mukulya buli bulamu mweyagala amadwaliro ag'ebbeeyi kubanga bannaffe njagala kukubulira nzali simirako ebungereza eyo naye bannaffe abali mu nsi eyo abali emungereza bwe tubeera tulooza nti bamaanyi nnyo naye bali mu mbeera mbi embeera gye bali mu kulongoosa toilet z'abazungu bali mu kulongoosa biina bw'abazungu bali mu kukola emirimu emikyafu so nga ate yalibadde omwana oyo aliwa ne Uganda bafumu basomera ddala balibadde wana Uganda bakola emirimu egitegerekeka naye ensi yaabwe yabanemerera ebagivaamu olwabo boolaba bagenda okufuna saavisi eri so kati waba nguze eri okufuna saavisi ez'ekizungu nga gwe wannemesa ensi yaffe seba lwaki sikulaga butali manyifu bwange katuli era netubawagira bwogera okulabisa gavumenti bwogera okulabisa abakenezi b'eggwanga lino osanga tunaafunamu ekyamakulu naye otherwise tubasaba bannaffe abali mukulembeze mwakubadde mulya mukyuseemu kubanga eggwanga lino lyaffe ffenna muwe services ozikola ki ezeetaagisa abantu muwe services ebeetaaga si mukwewa services mwekka amadwaliro walabye no rock gyali waffe Mityana bebadde waffe yalaze ekintu nga kibi nnyo ddala amasomero abana basomera nga mabi nnyo amadwaliro temuli mu matagala so katuli mu mbeera nzi wali ekyabadde ekasanda nakyo the same story so kakati ze mbadde nzirowooza nti kyalibadde kirungi abali mu buyinza essaawa zino nubadde mwanyagabunyaga waliwo yali abuwangudde naye tubasaba nubadde mumwe mubutuddemu muwe abantu services zikola ki ezeetaagisa era zebeetaaga eggwanga lisobole okugenda mu maaso naye otherwise bwetatuwe bantu services zaffe tukyayongera okwogera tukyayongera okweyisa obubi ate tukyayongera okweyisa obubi abantu bayisa okweyisa obubi naye nga balwanisa buki bantu bafuna bwenkanya mu nsi yaffe oba mu nsi yaffe nga tetuwa omusolo sebega tulina okulaba nga tulwa tukyusa bannakyemalira bonna tukyusa bakulembeze buno bonna oyo nena gwe uli awagira gwe bannakyemalira tumugjeyo tulabe nga tukola ki tukwatira mu kintu kyaffe kyoba nebaza nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi lwayo musajja tageza nnyo okulabisa nenebaza ne roopu nenebaza ne speaker waffe atera okukola omulimu abo nabakola tubeebaze kubanga bonna balina ekintu bakola kibagatta ku ggwanga lyaffe ekyongera okuyamba okuzaaba baleebase tulabe nga tukola ki nga tugenda mu maaso honorable webale nnyo webale gwatulaba osobola okutapinga share waliwo abali live ku Facebook abali live ku Facebook kyemukola kya mutawaana nnyo emikutu gyonna kwemusinzira okubanga kwe mutulabira osobola okutapinga share osobola okuteekako obubaka n'otegeeza ne munno nti ate programu yaffe ey'olwokusatu yazze ku lwakubiri olwaleero olw'ensonga olwa programu zennene eziri olunaku lw'enkya naye nga wiiki ejja tujja kuba tukomawo era mu programu yeemu wabula ku lunaku lwaffe olwa bulijjo era mu kifo ekya bulijjo buli lwakusatu n'omusajja y'omu honorable Isaac Tomusange okuva Mityana North honorable nga tunaba kugenda mu nsonga ndala tunaba kweyongerayo ensonga ya Kkunga sisobola kuva wano atodogeddeeko kubanga gwo agiyimiriddemu ndala sayidi eyeze Mityana okwataganya n'abasajja nga Bazaake n'abasajja abalala bali mu nsonga ya Kkunga sisobola kuva ku social media kubanga tulina abantu abali live baagala okumanya ku nsonga eno tulina abali ku YouTube baagala okumanya ku nsonga eno ensonga eno etuuseewa abantu mukunze kyenkana ki era muli ku ddaala ki ekituufu kiri nti Kkunga abasinga bwegitegeera kubula mobilizing bwekitegeeza era tumobilizinga abantu baffe abererede essaawa yonna ekiba kigudde obalinga basobola kyandolinga mu ngeri ekola ki esoboka tubenga netime nekuba kulonda tubagenze 2020 tugenze mu kulonda nga tulina abakulembeze bemuteeseteese
tulina okubeerako nga kintu kyetwagwako duli eri tulina abakulembeze atukenga batagoogeranzi nayagala kuyita wiisi nga tutegeera muntu afaatana atya kuba wuli bannaffe abamu abatuuka mu paalamenti obatuuse mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ne bakansala nga yagendera ku tiketi ya nuupu amanyi filosofu za nuupu n'emikutu yeetaaga naye atukeerayo bya birala so kunga kyekyagireesa okusingira ddala naye bwe tutunira kunga yo ewaffe Mityana North ne Mityana District okutwaliza wamu tukoze kyetulina okukola era ebintu bigenda mu maaso era nawuliddeko kati nekyemaani waffe wakunga ali mu Northern Uganda eyo ali mu kukola omulimu gwa kunga era tusuubiza bw'avaayo ajja waffe Mityana olaba tunyikiza ekintu kya kunga n'okutongoza obukulembeze obwalondebwa kubanga ffe twalonda olwedde obukulembeze bwaffe bwa kunga kuva ku constituency level kati essaawa zino butuuse ku muluka level so kale abamuluka beetaaga okulondebwa okutongozebwa webali tunaba ku byemiruka tugende ku byalo etubenga nayo tukola ki nga nabo tukunga ebeera eggumira bulungi nnyo era bagenda okukulemberamu abo nga tulonda obukulembeze obugenda okukulembera eggwanga lyaffe olitwala mu maaso so yokunga etambula bulungi nnyo era abantu bajagadde nnyo ddala mu bitundu byaffe ya Mityana North bajagalidde ddala ne Mityana okutwaliza wamu kyemanyi ne Uganda yonna nga kumbaga mu muto gyamanyi gyayogera zimanyi wange gyembeera Mityana tola njigumiza nnyo naye kyemanyi ne Uganda yonna kyekimu kyekola kyakabi nnyo ekyo era ku nsonga eyo yennyini nga tetunaba kugivaako bonabe abasajja ba NRM bangi nnyo mu constituency yeeyo ya Mityana North omalako otya nabo okubanga eyo si yewali Kiwanda ate mu ngeri yemu yewali Kibedi abasajja bano olwanagana nabo otya okubanga osobola okuyisaawo enjiriyo eyakunga ate nga nabo balina ebyabwe byagala okuteeka mu abantu bano obabeeramu otya olwanagana nabo otya abantu obakyusa otya mayindi okubajja eri okubazzeewo kyenduuza muganda nga eyogera history abantu baffe ba Mityana North kuseerera Kalangaalo Buleera twaliza wamu n'Ekikandwa abantu baffe babuufu babuuka dda eyo history ogaa nti NRM yesinga y'amaanyi no essaawa zino nupu yekola ki yesinga y'amaanyi naye abantu baffe bo balindirira bulindizi ki kikiddako era batugamba nti bannange mwongere mbwongezi ki maanyi ensobola okuzigo ekola ki kweri kuba buli woolaga n'otuuka abantu bakwaniza n'essanyu lingi n'emizira nebakola kibagamba ssebo jangu era gwegenda kyobakola lwana bulwanyi olabenga ne ku kitebe eyo kadi bagikuwa kubanga ku kitebe eno waggulu bo bagamba akavuye kasinga okuva bo bagamba nti bagenda baba n'omutwalo gwe baagala nga balaba ayinza okujja naye ate kale bagiwa ki omuntu omulala ne bagamba gye mukindekere tujja kyandolinga bo balindirira kulaba olayinga kadi ngikoze eki nje batwalidde bo bakube NRM buli bakuba pulezidenti yekka buli bagala kuba pulezidenti bamukube ne LMP n'abakulembeze abalala bambo naye kirala bagala n'okwesimbawo bo bagenda okwesimbawo ku byalo byabwe LC1 LC3 byonna levels no bakole ki baziwambe ate kati MP banaalekayo ne bagenda butuwa so bo bangambye era bangambye kintu kimu gwe mununuzi waffe tuli wamu naawe tujja kutambula ffenna era kivudde bazimba kunga yaabwe nga y'amaanyi n'obakulira okuwulira essaawa zino essimu tinzija baneekunga eyimiridde etya bakubulya bwe tuli era bo beetegefu kugenda mu maaso tweyanziza nnyo tuyanze gwemunalo kakati waliwo ensonga gye tutagenda kubuusa maaso era tukyali wano tukyalina omukisa ogwogerako n'abagoberezi bo n'abawagizi bo naddala abasinzira ku social media abatulabira ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo waliwo ensonga gye tutagenda kuleka wano gye buvuddeko wiiki eyo ewedde amawulire gaafuluma ku mitimbagano egy'enjawulo nga pulezidenti wammwe pulezidenti wa bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu waliwo olukwe lw'okumuwa obutwa n'okwagala okuba nga bamujja mu bulamu bw'ensi eno ensonga eno tetusobola kugibuuza maaso ekisooka bannayuganda bandyagadde okwongera ogimanyaako oba ddala kyali kitya ekituufu kyali ki oba bongere okubeera alaati ku ensonga eno muli seefu kyenkana kikubanga okuvaayo okuvuganya gavumenti kunaafuuka gwanaggomola olowooza tuli seefu kyenkana ki pulezidenti ali seefu kyenkana ki olowooza basobola okukikola oba kwabadde kutiisatiisa muganda wange kubulye gavumenti gye tulwanyisa oba gye twagala okugenda mu bukulembeze toyinza genda mu bukulembeze nga bakubira bukubizi ngalo nti oba ojja kufuuluka eno okwate obukulembeze obutwale tuli mu kulwana bulwanyi kuba kita kulwana so mu kulwana kutulwanyisa tulwanyisa abantu abaali abayeekera era ne pulezidenti kyaneggula gamba ffe tuli baki yisa abalwanyi so bali enwana za mirundi mingi bwe wanga lwa muli agafulumye nti pulezidenti waffe gyabwe badi bamutegesa omuwa obutwa kyo si kibuusaabuusa kisoboka abantu bangi tuwuliddeko abakoze eki bafudde nti ne bagamba nti gundi bamuwa obutwa yafudde gundi bamuwadde obutwa yakoze eki yafudde so kisoboka kuba naye munnayuganda era ali mu struggle era kijja kirulinga out nti nedda kiyinza okuba nga kiki kituufu naye kyenjagala mugambe muganda wange pulezidenti Kyagulanyi gyali ayongeremu security ye kubanga nina bamukuumako naye nyini yeekuume kubanga n'obukuumi twali mulalayiza bukuwa gwenyini olina okubwewa gwesooka okubwewa ayongeremu alabe nga tamala
tafuna chance muwesa butwa ng'abyewala obekuba buzindaala bukendeezeeko afuna okake okuba kulya alekendeze ku byokulya okuba motoka babutega mu bifo bingi nnyo so tuli mu ddenja ne tusaba naffe n'okututtira abantu baffe naffe bennyini balwanira obufo bw'ekyana ekito obwa wansi bw'erya MP bukoze butyo bwa kansala naffe tuli the same problem era naffe essaawa yonna waliwo abayinza okukola ki okututta era awo wennyini wembadde nzijanga tonnaba kumalayo ensonga ya president kubanga tuzze tufuna messages ez'enjawulo tufuna obubaka obw'enjawulo nti omusajja oyo temuddamu mukavalinga otherwise ensonga ABC ejja kubeerawo omusajja oyo twagala puroguramu ezo mugisazeemu tugenda kukola ekintu ABC ensonga eno ogenda kumalako nayo otya kubanga ekintu kino nakyo kutiisatiisa kunene ate nga ekintu kyemulwanyisa nakyo kinene abantu abazze bafa abatta tamanyikiddwa naye ate alabika tannavaawo ate ensonga ezibattisa oba ezibasibya oba ezibateeka mu mbeera yonna nazo tezirekeddaawo ensonga nayo sooka ogiwa obudde sooka oginyonnyola atulaba kubanga nayo ya mugaso nnyo yeetaaga okubanga tugyogerako essaawa eno tutunava wano neyanza nnyo muganda wange nze nagamba najja kununula Mityana North ate ginunula tejja kununulirwa nga tuli awo tutyopolampola tulina ginunula n'amaanyi era Mityana North constituency gyolaba erimu abantu bangi abagiyagaliza nga mulimu nebimusebe nyini batusizeemu obusizi bajiba tudisorganizing era abantu bolaba nga baweereza message enkya neggulo nga bagamba tibali temukavalinga musomesa oyo botamukavalinge botamukavalinga nja kuba $5,000 niwe olabye mu lwali gula $5,000 okutenga nawe oli mwana muntu mwononefu ng'ogula oli nti $5,000 tokola mawulire ga musomesa toba muguwa ddalo naye ate nga ekintu ekyo tekikolebwa mulala ali eri wabale bana bali mu kimu nupi yaffe yennyini naye nga babasindiza obusindisi baba bali bawulidde amaanyi ga musomesa mangi katwate ogenda bakukola ki balumba abantu baffe bannamawulire kyokulwanyisa bali eri ate batandise okulwanyisa ffe balandise okulwanyisa bannaabwe okuba tusinze abayiseeko nnyo ebya kigu kya ddalu naye tubategeera tubamanyi sijja boogerera nomanyi naye gye bannakyongera okyogera amanya tujja gatuukiriza tubala abakolera NRM ate batwekweseemu essaawa zino yakulwanyi kulaba tujja tutya mu kitundu kyaffe NRM naye tuwegana tulwanyisa okujjamu NRM otandise okukolera bubaka bwe butyo bwogaa temutunda musomesa temumwogerako tulaba bintu bya kimu kya ddalu era nenkivumirira era abakikoze nze mbamanyi era mbategeera lwandu nja kuboogera kubanga olaba abatuse n'okupoint okwagala okukweta accidents tutte naye byonna byonna byobufuzi tukola ki tubisinkanya tubisuubira nga bijja kubeerayo naye nze kyenjagala kugumye abantu Mityana North bagumidde ku musomesa bagumidde kuno balina naye nga wona lwe tunakubanga tuva wano wafunye akabenje tuba tusobola kuba nga tutukogeddeeko wawonye otya kubanga abatulaba bonna bagoberezi bo bawagizi bo bantu bo bandyagadde okumanya omusajja tuli naye naye alina obuzibu nti yafunye accident bwe yabadde atambula mu bantu be abatusooka bannyonnyole kyazze kitya era katonda yakutaasizza atya tugende mu nsonga ate esembayo tube nga tusiibula abatulaba ebyo sijja kyogerako nnyo genda wala kubanga nze ndi omu ku batabagala okununula eggwanga lyaffe akabenje kaguddewo emmotoka yaffe yagudde nga tuli mu struggle zaffe zino twagala tubuusa bannayuganda emmotoka neegwa mukama yatuyambye twafunye buzibu bonga abantu twafunye buzibu abagibaddemu emmotoka yayinonese naye mukama jatuyambye yatujagidaabiza ejja kuddawo eddeyo ku mulimu kuba emmotoka ya struggle era yazze kulwana nga tunula eggwanga lyaffe era tujaginunula watunatambuza bugaali watunatambuza bigere tulokaa tunula eggwanga lyaffe mu ngeri etya oba etya likasika obulamu baba bukyaliwo tujja kubeerawo twongere tutale mu maaso kati yonalebo nga tugenda kusiibula essaawa zaffe ziweddeyo eddakiika ezatuweereddwa okusinza ku Dr. Enzaine kakati abantu b'Emityana North abantu ba Mityana okutwalira awamu bannayuganda bonna naddala abasiraamu tetuyinza kuvaano nga tubawadde bubaka bwo obwayidi twagala obawo obubaka bwayidi ate omale obasiibule ffe tubeerekereze ate tube nga tugenda mu programs endala neyanza nnyo muganda wange baganda bange abasiraamu Idi Mubarak mbagaliza Idi ennungi abeekalangaala ondi nammwe enkya ku Idi tujje tusale ebisolo yaffe tulye nga bwe tunyumyamu kuba ne bwadde tuli banaku tuli mu mbeera y'okusitwagolinga naye katonda tubanaku betulya ne bannaffe era tujja kulyako tusabe wetulwana okulanga tuteeze eggwanga lyaffe liteeza okudda ku musingi gwe lieta okutambulirako era mu ngeri eyo nga tumaliriza okulya Idi bannasingo mbategeeza nti singo FC ejja kusamba ku Sanda okusaza era nenjagala okwebaza kabaka yasiimye okuteeka ku lukiiko lwe olukulira singo FC nga nze myuka honale baagala ku singo FC mobilizing and publishing the what okulanga vetu marketing obanga tunoonyeza sente ezimirizawo singo FC singo timu yesaza eyesingo
so akati mbadde mbasaba abannamityana mwenna bannasingo ffenna abekasanda abo n'abannasingo kiboga muli twekume wamu wagire ttiimu yaffe buli omu kalina akaleete olw'obulungi bw'ettiimu yaffe tulabe nga tugenda mu maaso naye nga kyemanyi bulemezi gyetugenda kikola kyetugenda ogikola enedde ekitenda era abalyanaka bannange mujje nga mwetegese bannasingo tuli redde tugenda balaga omusana n'abebusujju bakungiremu kubanga neiba wali tulyoke tusiibule tuve wano eyo busujju baganda bange baganda baffe abo bwenna bwe tutambulira wamu baana baffe era mbadde mbasaba ab'ebisujju namwe musitukiremu mujje musambe omupiira olemwe bamusamba musoke mukulu timu obulala bwonna obuli eyo tusikane ku faino taata n'omwana tulabe naye nga ab'ebisujju mbawagira nnyo era mbaagala nnyo mujje tutambulire wamu. Yes, olwaleero bwe tube tulabise ye Honorable Isaac Tomusange omusomesa tubadde ku Red Zone TV team Kyagulanyi TV SMK Media n'emikutu gyaffe egya bulijjo n'okusinzira okuba nga tukuweereza Ssebambulidde Patrick nze mbaddewo ne muganda wange Dr. Enzyme ku kamera era yali emabega w'ekifaananyi ekyo kyolaba eky'omutawaana Njigobye ali ku mutimbagano kwoli abali ku Facebook nayo tubaddeyo mwe bali kubanga abaliko oba muli bameka kyonna kye kiri nayo tubaddeyo mwe bali kubanga mubaddeko abali ku YouTube emitimbagano gyaffe egya bulijjo mwe bali kubanga mubaddeko n'abatulabira ku nsonga zaffe endala eza bulijjo mwe bali kubanga kwemuli mwe bali kubangayo obudde bwammwe n'eddata wammwe ne mutugoberera Ssebambulidde Patrick nze ndiwo ne Dr. Enzyme bwe tube tulabise olwaleero so essaawa eno yennyini tugenda kuba tubeerekereza tugenda kuba tusisinkana ate mu studio mu budde obw'olweggulo purogulaamu zaffe eza ddeyiro eza bulijjo zigenda sigala zigenda mu maaso